Omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'Ebutambala mu Paalamenti Iddi Mirembe agabidde abasiraamu b'e Butambala ebintu omubadde ente 10 ze basse ne bagabira abantu. Omubaka Mirembe abadde n'omubaka wa Arab Emirates mu Uganda Abdulrahim Obaid Saidi Arafarahi wamu n'abakulembeze b'abasiraamu mu Butambala ng'omukolo gubadde ku kisaawe ekibibi. Eno abantu abasomi 14 omuli bannamwandu abakadde n'abalala baweereddwa ebintu omuli omuceere, engano, obuwunga, sukaali, kasooli ne sabbuuni nga bino yabisase mu ggwanga lya Arab Emirates. Omubaka wa Arab Emirates Abdulrahim asiimye Iddi Mirembe okufaayo okusakira abasiraamu enkulaakulana. Atwala bamasheeku mu West Buganda Haji Kajibi asiimye Iddi olw'okufa ku basiraamu n'alabula ku kabi akali mu kugattika ebyobufuzi mu nkulaakulana. Era njagala okulebaza Honorable Iddi Mirembe, mbasaba twawule ebyenkulaakulana mu byaki mu by'obufuzi. Oluvannyuma abakulembeze b'abasiraamu balamuza ambasadde emirimu egikolebwa abasiraamu mu Butambala omubadde emizikiti egitannagwa kuzimbibwa okuli ogw'e Kabasanda, Kibibi ku kisaawe n'eddwaliro erizimbibwa ku ssomero lya Saidi Abubakar Kabasanda ne bamusaba okubakwatizaako. Tutunuulidde obuyambi obw'enjawulo bungi omuli okuyamba ku masomero, okuyamba ku malwaliro, okuyambako okuleeta okubunyisa amazzi amayonjo mu kitundu n'essomero erigenda okusomesa abaana eby'emikono. Nsanyuse nnyo era mwagala nnyo n'ekisanja ekirala tumwongere. N'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'Egomba Sylvia Nayebale adduukiridde abasuubuzi abakolera mu katale ka Kanoni Dairy Market n'ensimbi obukadde 7 ez'okwekulaakulanya. Asoose kulamuzibwa akatale abasuubuzi ne bamubuulira ebibaluma okuli amabanja ga zibbanka n'amagoba ku nsimbi ezibawolebwa okuba waggulu. Tulina awaana ey'ekanoni, tulina Centenary Bank ne maama, omuwendo gw'amagoba guli waggulu nnyo. Ono wakwasizza abasuubuzi bano obukadde 5 ku mukolo oguteekeddwa mu luggya lw'akatale bongere mu ssako yaabwe n'ebibiina ebirala obukadde 2 basobole okwekulaakulanya. Milioni 5 zino era ziteeka mu Kanoni Dairy Vendors Market Association. Nayebale yeebazza abakulembeze b'akatale olw'enkolagana ennungi kuba ayagala okukola n'abakulembeze abatuusa ebizibu by'abantu so si muntu ssekinnoomu. Ate nze njagala nnyo okukola n'abakulembeze abaagaliza abantu baabwe. Webale nnyo enkola eyo. Tawuni eno yokka tubadde tusigaza mu tawuni kanso. Nayebale yasoose kutongoza nayikondo 5 zeyasimidde abatuuze ku byalo okulinga Libalya, Kikuba Mutwe, Budongo ne Kyanika okubatuusaako amazzi amayonjo nga werekeddwako ssente wa NRM mu Mpenja Mutebi Ahmed, kansala w'abakyala Namugenyi Jamila Nalongo ne bassentebe b'ebyalo. Ekizibu tubaye tulina kyamaanyi nnyo nga tetulina mazzi. Tunywa amazzi amakyafu ate getutambulira engendo empanvu. Ye Nyanzi Julius owa Proof Bio Research yasomesa emboozi z'omukenkufu ku Bukedde TV asomeseza abasiraamu okugatta omutindo ku birime byabwe tulwe banaasobola okwegobako obwavu. Abadde nsambya ku Sharing Youth Center mu musomo ye n'abasiraamu mu Uganda mu basomeseza okwekolera ebintu ebyenjawulo omuli okukola sukaali wa stevia. Nga kasooli bwe tugiriza wano abantu okumukolamu butto obuwoowo buno emiddo gye balaba kibwakulaata ne kikolamu perfume. Nyanzi era abasomeseza okulimira wafunda okukendeza ku nfulumya yaabwe. Mu kwogerako naffe ategeeza nti abantu bawedde mu nnyo essuubi olw'okukola ennyo ate ne bafuna kitono so nga kiyinza okutereeramu bagattako omutindo. Bave nnyo mu kukkiririza nti olina kuwa muntu mulimu oba nti olina kusoma nfuna omulimu. Sheikh Rashid Kasagachi ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abasiraamu mu mawanga 29 mu buvanjuba n'amaserengeta ga Afrika asabye abantu okukomya okwetulula ku gavumenti n'abayamba nga baliko ke beekoledde. Munnamukisa yeewangulidde ekyuma ekikenula obuloosa okuva mu Proof Bio Research.